nga nze kusinkana ba CI gaba ba CI abalina amaduuka ga Sawa Uganda abagenda kuyingiza emitwalo milioni 12 ku dawagulu nga holo yonna ejjudde nawe n'omuluti ningamba sooka olabe sente ziri mu Uganda nze ayogera namwe n'omunanyiga n'omwagala mu ndoge bakandoga emirundi 88 bankasiba emirundi 18 mu kkomera mu prison wa wonna n'akagwa accident emirundi emeka n'akafa emirundi era kati walisakwata kati gamba kirwa kintegeeza sente nzikunganyiza mu gutiya ate nga ndi Munnayuganda ate mwe munsingawo kintu eki olusisita wange nze maama tiyanzarira mu ddwaliro olubuto lwamuluma nakola batumbitoke nibanzarirawo sina ba certificate mwe mumanyi nina kuziba bazanze maama yangamba abana bazarira mu ddwaliro abana bajja mapoliyo nze tubangema bino obukato bwakuba abaana twali mu lutalo lwani lwa 79 olw'omini nga badduka abanyanya bayingiddeko mama yanzarira mu bisuku by'amatooke tubanaaza bine babanaaza omwana wamugibu kiri yonna yambika endeere manya endeere zine zisandikira endagala mumabazala bulungi okuba b'amaanyi bannange mbalamusizza nnyo amanya gange nze Jjunju Robert newandisa Sawa Uganda guno omuntu gwakusatu najja wano ennaku z'omwezi zaali 8 omwezi ogwokusatu nawulira ku CBS nenvuba nnyo okulondoola omusajja ono kubanga ebigambo byeyogera byankwatako ndi musajja ayayanira ebyenkulaakulana nenzijja nensoma era navaano nga maze okulijja essalinga bwe bansomesa ku kigambo CI ngamba ntewa kuvaano ngera nga ntandikidde ddala ngende waffe nkole ki ntandike okutambula n'omusajja ono kubanga byayogera byankwatako nnyo bwewayita ebbanga lya wiiki singa 3 nengamba sijja kukitwala nzekka ekintu kyo kitagamu bannange nenteekateeka omusomo ogwo nakuba mu Sawa Uganda ne bansindikira abasomesa 2 omwami omukyala waali Aliet Walusimbi n'omwami Richard we bali wano nenteekateeka omusomo era abantu bakyewuunya nenkuŋŋaanya abantu abasukka baali bagenda mu 10 abantu benakuŋŋaanya ku Lukaku ku Masaka ensebo muyimirireeko ab'e Masaka abazze nange bannange abala balemesedde olw'entambula naye ndeeseeko abo bajje ensebo enyumba nnene ng'eri mu kikomera ku Masaka Mbalala Road oba tuna kuyingira Masaka naye nga nyumba nnene ng'eri mu kikomera oba alw'ettaka eri batunda AKM mbazimbireko senta y'e Masaka musegere amina sebo genda kuzimba gabola wona nayina ekirowoozo mukama wange nengamba tika tuzimbewo kagurupu ako era baavawo nga bannooze nga community investor ow'ekitundu ekyo naye nga ekirowoozo kyange nyanyo okuzimba ettabi eryo likule nengamba Sawa Uganda abasomesa abo bayogerako kukyokugula ettabi e Masaka okugulawo nengamba ati bwe tuba tukunga nga tuweze e Masaka n'obusobozi nga tubulina abakozi abanaakola ku ttabi liri baleme kuva Kampala bokka naye newaffe abaana baffe bakole ki bafune emirimu era mukama wange okuva ku walo njayaana kuba Sawa Uganda okubanga ne mu Masaka tufunamu ettabi ssebo omulala kakati sebo mbadde okusaba nsobola ku muzindaalo nazo olwaleero nga njagala okukulaba aza kulima lumonde nirayika nga 2 zinateeseteese mbadde njagala okukulaba nasaba kuluwedde nesobola kukulaba sebo njagala onzikirize nga ndi wano ndibona oba omaliriza nkusisenkane neyanza sebo neyanze gompendula bagala managala gali mundu amanya Ntwatwa Godfrey nga ndi mutunzi w'ekibibi wa Mirongo mu ggombolola y'e Busukuma nange najja wano ng'ennaku z'omwezi 22 nga mbaze okuwulira mukulu ono ku Bukedde Famma era bwe namuwuliza nensalawo njije musange nensinkana wano nensoma bulungi nnyo era nensaba okufuuka CI era nakyo nenkikolako nenzirayo naye nze nkutte ku baana abato ababadde basoma naye nga baatandika dde okulunda
era tuwezayo katobo myunkaaga ne bwe namulidde eggulo ng'agamba nti abaana abo ayagala abazimbira ennyumba ate abate mu myezi 6 abenga abaweerera ekyansanyusizza nnyo ne bakadde baabwe be nabagana bagamba ddayo tusakire ekirala kati so mukama wange kwe kujja wano olwaleero ng'abaana abo basaba obuyambi obw'okubazimbira ennyumba nakatunguze wano bumye bwa 9,000 mbuzaayo mbuteekemu mu kiyumba kyaffe tetuba tulina ekyayo lyawe kyaloko naye nga sinyumba ey'omulembe ng'eno bweri omulala maama wakakota esente tumuzoogera naye mwogere mumusaba n'abayise mwogere sente zimufuna gwe maama weza bweyogerayo va ku bano bwebeera ku mulamwa abalala bali kumpi kunsaba neyanziza ennyo sebo neyanzeege mukama waffe yeebazibwe olwa Dr. Kateeba omukama yeebazibwe olwammwe mwenna abawulira ne mujja ne muyiga ne mukola Uganda egenda maaso nze Namakula Mary Margaret bankazaako lya maama Mpigi nkola nga CI mu Town Council ey'Empigi najja wano nga nina emitwalo 12 gwebunjagala 12 bwegiti ne baŋŋamba nti katukuwe products otandika okutunda nga CI Mpigi emitwalo 12 baganda bange naguze container ya bukadde 2 kati nina amaduuka ameka 2 ntunda lindako yatandika n'emitwalo emeka yatandika ddi natandika mwezi gwa 7 omwaka oguwedde lockdown naye nga negaya nga ngamba nti kati omusajja ono ngamba products nzitunda ntya nze yali head teacher omulamba ngenda kugamba ntya nti nsitudde ekisawo bannange mu abalwadde mujje banakitange okukola tukutta okukola tukola ki ate omuntu akola sente taswala bw'oba ng'otya okuswala oliswalira ddala nga bakugoba mu nyumba bw'oba ng'otya okukola nga bakulaba ogenda kuswala otambuza eddagala oliswala ng'akaleega kakutuse oba ng'oli mu kutambula engatto lyekutuka oliswalira ddala naye omuntu ng'alina kyatunda omuntu ng'alina kyakola tubaswala abooluganda kati lindako alo n'abadde envaluweero jo jamu netukwata twatusisawa nga 4 netuyita okuva Matuga mulaba Matuga netuyita mu ndeyo za kazoona nga hajjudde abaki kati okutandika ne wiiki ejja buli wiikendi nze Kateeba nyingiza $45 buli lunaku ngenda kutala kutambuza ebintu buli kiro kuva saawa 1 saawa 2 saawa 3 nategedde ng'esaawa 3 zokka omuntu akola $3 amagulu ng'olina motoka erimu ebintu abalanga bannuka bagenda kukola zino ezibakungaza mu kutunda ebintu abakozesa aluuni ate bwe watwalira amajani n'akasoda n'ozibajjako olaba nze siswala gwe mama wezawo obujulizi abooluganda bwe nalwala neewe eddagala ebirwadde bya mirundi 3 ebisabusabu ku mutima nali nfa omugongo nali nfa pressure nga nfa naye kati omwamba okuddukamu nenzikola ki nenziruka nabyewa nkyabyewa ne bennayigiriza tava ku ddagala wali kwamu nga ngamba jangu ate ntunda mu doses nze situunda mukebe gumu bampa amagezi wano ne baŋŋamba doses kati wentuuse wakakola kya konteina negigula $2 mpangisa ebifo mpangisa ekifo ekimu nenkozesa abakozi bameka 4 kati naleese mutabani wange asembayo ali awo agenda kuyiga kukola kati oyo anjagala muyigirize naye akole nga atambula tukole millions oyagala gagawala okola n'abaana nze nalikola netaata gama netaata wemukugulire soda yanguwa mu siniya 2 gama siniya 2 nali n'abakozi awera nga 30 ono mukulu gwoli mukulu Sebo tweyanziza bannange obujulizi bwenjagala obbawa Dokita Kateeba tasosola Dokita Kateeba ayagaliza Dokita Kateeba ayamba nange yansindikamu n'obukadde obuwera obubiri kati ngenda maaso abooluganda mukama abawe nnyo omukisa ebigambo bifuna doses sebo doze egula $5 mu bantu 30 mba nkoze mmeka
tweyanzeege ssebo okutuyigiriza. Kati esente ze wali ng'ofuna nga road mistress nakati z'ofuna ennyingi zirwa. Bw'oba oyagala kwebala point namba y'okumeka sikimanyi okyusa ki? Naye bw'oba ng'okoze omulimu gumu emyaka 6 nga tonaakuzimba nnyumba omulimu guleke lwaleero. Bw'oba ng'okoze omulimu gumu emyaka 6 nga toyingiza miliyoni 1 ya ssente buli lunaku oli ku kikyamu naye yakuyigiriza okulemerako yakuyigiriza bubi. Halo? Emyaka emeka? Ogwo omulimu olina okuba nga omaze gutegeera gugenda kugagawaza oba tugenda kugagawaza n'ogusula n'okwata omulala. Basebo ne bannyabo, nze Lubega Steven nga nviiridde e Buwama. Najja wano nga mpulidde omusomo ku CBS. Bwe najja wano omusomo ogwasooka ne batutegeeza baani abaagala okubeera ba CI. Ne batuyigiriza n'ekitegeera mangu. Nayinamu n'obusente bwange bwe nali mpise nabo naye nga ngenda kusuubula ddagala lya birime ekituufu nakyusizaawo. Ezo ssente n'eziwaayo 12 ne bampaamu eddagala. Bwe bampaamu eddagala mu bbanga tono nnyo buli gwe yajjanga okwagala okugula eddagala ly'ebirime oba weed master simuvaako nga simugambye nti munange ogenda okufuuyira naye weetaaga okuwoza omubiri gwo. Eddagala eryoza omubiri lyerino ng'olwo mbabuulira ki eddagala lyange eryo. Basebo ne bannyabo eddagala lyange litandika okugenda nga litambula eyali mu mitwalo 12 ngenze kapitaali 4 kati nga ntuuse mu mitwalo 6 kapito gwenkola ki gwennina. Naye nfuba nnyo okulabika nti abantu bewange mbategeeza n'enzija nabo era wadde tujja olunaku olw'omukaaga naye ate ne Mmande enzija olw'ensonga nti enzija n'abantu bange ab'ebuwama era buli wa Mmande nange enzija wano. Omaze kukola edduuka Muwama? Omaze kukola edduuka? Edduuka ngenda kulizimba era nayise omuzimbi agenda kunya kubanga wendi wange kati nayise omuzimbi nambula byonna ebyetaagisa njagala kuzimba dduuka. Buwama ku main oba munda? Munda. Teko mukirowozeeko. Zimba teka mapangisa noonya ekizimbe ekirungi ku main esente zagenda kusasula nkuwe n'epande nkuwe n'ekyakuta wa mukado. Mukama Ssebo akumpeera ennyo omukisa era wojje akuddizeewo. Era olwaleero bannabuwama nzizeeyo n'abantu 15 era bwe bali awo. Muyimirire mbalabe. Mbawadde edduuka. Muvirawa mukole gurupu yammwe mutandika okusevinga mu myezi eki ngenda kubawula miliyoni 2 muzimbe ebinyumba by'omumyu mukolese sente muzikomyewo mpolampola mu myaka 2 buli muntu miliyoni 2 taakala omulimu omwoyo waki musegere abo bakolera wamu bw'obawola sente omwakubiriza munne nagamba tuzeeyo sente z'omusajja naye bana beeyawulayawula nga talina agenda kumumbanjiza. Mudde muyimirire mbalabe mujje wano ndonemu agenda kubanja gurupu gakwateko obukadde 15 mwanguwe mbawe ebifo iyo gurupu bayite esoda mbagudde kakwetika soda. Ani yamala sinyafa omukazi nga mulipandika ono nakulabye ona nepeni kati gwe oli bamuyita CI oli munene kati gwe akulira gurupu eyo ka gurupu tugenda kubayigiriza tugenda kubawola sente tugenda kukiwenga musobola gwemusawo tumuyita ambasada bakuyita katono muzeeyi yewe empisa akubaganya empisa bagala kwonona bagala byabutegeera. Abalala ngenda kubawola nga nze basobola basimbe soda mwine okuseki bweba mwagala gagawala musakirwa ekyayamba bushenyi okukulakulana kyali kiri eki twasanga kimu Katonda bwaleeta amasanyalaze nga alina sente naleeta amasanyalaze miliyoni nga 20 kitegeeza bwagayisa waggulu obwo nga gagenda woono n'ow'emitwalo 6 ayingiza amaki naye singa oli twamukwatibwa ettuma nga amasanyalaze bushenyi buli nyumba erimu amasanyalaze erimu amazzi erimu abaana 3 balina diguli z'emakerere kubanga twasanga eki
bwe twategera ngu pulezidenti Museveni afuuse pulezidenti ate bushenyi ba UPC ne DP tugamba tusooke tusse kirwa netutegeera sente weekuba weekola ki sente weekuba egonzaawo kati tulima amatooke n'ente netweta amatawa netweta amatooke wa kati tusomesa abaana kati abaana bebagire mu gavumenti ya Museveni twakizimbira lunaku bakizimbira emyaka 15 Museveni sebo tweyanziza nnyo abeera ng'atandise kuletamu empanana mumutwalira ku poliisi nimusanga egombolo gwe naakumaze gurupu eyo webalire ssebo webalire ddala